Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo by'e Kampala yawezezza milimitaazi 4.3, mu ggulu zaabadde milimitaazi 19.9, Tororo milimitaazi 5.2 so ng'ate yo mu Jjinja zaaweze milimitaazi 2. Bwe tutunuulirako ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya, ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubirayo oluwandaggirize nga n'awamu akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu obudde tubusuubira okubeera obw'ekiddedde. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala, Jjinja n'Entebbe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 so ng'ate yo mu Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu eby'ebunaayira ekibuga nga London, New York ne Dubai tusuubira nti akasana kajja kwaka kyokka nga mu London ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 13 era nga obudde bunnyogovu. Ebyo tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nze Lubega Michael.